Tukulamusiza nate ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Webale kwekuumira ku mukutu guno. Oba tonna subscribinga bambi subscribinga, osharinga ne video eno obubaka buno busobola okutuuka ku bantu abawera basobole okuddizibwamu amaanyi, tusobole n'okukubaganya ebirowoozo awamu. Olwaleero nga tukyayita mu zino ennaku kubanga tukyacelebratinga amazuukira ga Mukama waffe Kristo, Yesu Kristo, tugenda kwejjukanyaamu n'ennyiriri ez'enjawulo okuva mu kitabo ky'Abaluumi. Tugenda kubeera mu kitabo ky'Abaluumi, ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira ekkanisa ezaali mu Roma. Era ebbaluwa eno eyitibwa Abaluumi, yagiwandiikira Abaluumi. Tugenda kubeera mu ssuula ya 6 olunyiriri lwa 8 mpaka ku lw'10. Wagamba weewati: naye obanga twafiira wamu ne Kristo, tukkirizanga tuliba balamu wamu naye. Tumanyi nti nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu, takyafa nate. Okufa tekukyamufuga. Okufa kwe yafa eri ekibi, yafa omulundi gumu, naye kaakano mulamu, era mulamu ku bwa Katonda. Kubanga Kristo yazuukira, kubanga Kristo yafa n'azuukira, okuzuukira kwe kulaga nti ayina amaanyi, yawangula okufa. Okufa takyasobola kufa mulundi muki mulala. Okufa yakuwangula omulundi gumu ne kiggwa. Takyayinza kufa kuba okufa tekukyasobola kumufuga. Yafa n'akuwangula. So okufa tekukyayina maanyi eri Kristo. Ate nga naffe bwe tuba tuli mu ye, okufa tekukola ki? Tekusobola kuba na maanyi gye tuli. Nti newankubadde nga tusobola okufa mu bulamu obwaleero, tulizuukizibwa ku lunaku luli, era ne tubeera balamu emirembe n'emirembe. Kale lyeryo essuubi lyenjogerako, era ninayogeddeko ne mu vidiyo eyise, nti mu kitabo kya Peetero agamba, atujjukiza nti obulamu buno obupya bwe tulina mu Kristo, twazaalibwa mu bulamu obuggya, obulamu twazaalibwa omulundi ogwokubiri mu bulamu obulina essuubi. Essuubi eryo ly'essuubi erireetera n'abantu okuwaayo obulamu bwabwe, kubanga bamanyi nti buno obulamu si kyekyo, buno obulamu buggwaawo, naye waliyo ekisingako, kwe kubeera ne Katonda. Nti abantu bangi nnyo babagambanga mu biseera ebyo ebyaba Peetero ebyo, nga bagamba mwegaane Kristo tubasonyiwe, naye nga bakimanyi tebasobola. Bo nga bakimanyi mu mitima gyabwe nti tetusobola kwegaana Kristo. Mwegaane Kristo oba si kyekyo tugenda bateeka mu mizannyo gy'Abaluumi, tubateeke mu kisaawe tusumulule empologoma. Era abantu bangi nnyo bateekebwa mu bisaawe ne basumululira empologoma ne zibalya. Naye nga tebanasumulula mpologoma, abantu bangi bayimbanga ennyimba ezitendereza Kristo, ezimugulumiza, ne kireetera abantu abalala bangi nnyo abaalabanga, abaali abatali tebali bakkiriza, okwewuunya, abantu bano essuubi balijjawa? Abantu bano amaanyi gano bagajjawa agabasobozesa n'okuyimba nga bagenda bateera empologoma? Abalala bangi batemwako emitwe, naye nga banaatera omutemako omutwe ng'ayimba nga musanyufu. Kya kitiibwa okubonyaabonyezebwa nga mu linnya lya Kristo, olw'erinnya lya Kristo. Naye kyannaku nti abantu bangi nnyo abayita erinnya lya Kristo era beeyita Abakristaayo, bayinza okukakkana ng'ate
tebalina Kristo mu ggulu. Lwaki? Lwakuba okulimbalimbibwa kungi. Okulimbalimbibwa kungi, ate Bayibuli era etuwooninga ku kulimbalimbibwa okwo. Yensonga lwaki kyandibadde kirungi nnyo buli muntu n'oyiga okwesomera Bayibuli yo, kubanga abalimba bangi, ababuulira ebintu bye mwagala okuwulira, ebibasesa, ebinyonyogera amatu gammwe. Bayibuli era etugamba nti walijjawo ekiseera abantu bwe baliba nga baagala kuwulira ebyo ebinyonyogera amatu gaabwe. Nze nzikiriza nti tuli mu kiseera ekyo. Mwegendereze nnyo ebintu bye muwuliriza, mufeeyo nnyo okwemanyira Bayibuli nga mmwe, mugimanye, ogimanye nga ggwe. Okitegeera, ogambe nti nasoma ekitabo ky'Abaluumi okuva we kitandikira mpaka we kiggwako. Nasoma New Testament yonna, endagaano empya yonna nagisoma ne ngiteeka wali wabbali. Nasoma endagaano enkadde yonna ne ngiteeka wali wabbali. Si kyangu. Ne teri kintu kisinga kino mugaso. Buno bulamu. Bulamu. Kale ku nsonga eno nnyinza okwogera ne tusulawo, naye ng'olunyiriri lwa leero, ennyiriri za leero okwezaamu amaanyi zeezo, tubadde mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 6 olunyiriri lwa 8 mpaka ku lw'10, era ngenda kuddamu ndusome lugamba bwe luti: naye obanga twafiira wamu ne Kristo, tukkiriza nga tuli babalamu wamu naye. Tumanyi nti nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu, takyafa nate. Okufa tekukyamufuga. Okufa kwe yafa eri ekibi, yafa mulundi gumu, naye kaakano mulamu, era mulamu ku bwa Katonda. Kale baganda bange, njagala okubategeeza nti mbaagala nnyo, era lwero nnyiriri za wiiki eno nga tuyita mu zino ennaku ez'okujjukira amazuukira ga Kristo. Mukama bankuumire, oba tonna subscribinga, sharinga vidiyo eno etuuke ku bantu abawera, obubaka buno busobole okutambula, nabo basobole okuddizibwamu amaanyi nga naawe woddizibwamu amaanyi. Oba olina ky'obuuza, kiteeke mu comment section, tusisinkane mu vidiyo eno eddako. Mbaagala nnyo.